Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Tulamusako yonna gy'osinzira okuba ng'otulabira kitundu kyaffe ekyakusatu. Ama tukwebaza kubanga oli mulungi, twayinza Omwoyo Omutukuvu ajja atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda wano tusabidde. Amina ddala, nange nkulamusaako mukwano gwange yeekumira ku There is Still Hope okola kyamaanyi nnyo gwe wenna wenna eyasalawo okutufolowinga naawe alayikinga sharinga videos zetukola okola kyamaanyi nnyo okuyita mu Kristo Yesu. Amina. Omusumba Mukuye alabudde Honorable Alani Kasirye. Alani Kasirye Alani Sewanyana Kasirye tabufuka onali naye nyine kuzilaba nabbiwugwa gumwe Noa ayo butasoboka wamma no bamita Alani ka ani Sewanyana. Kati jebuvuddeko eyo amanyi campaign zino politics mulimu obukodyo bundi bosobola okuwanguliramu munno bwe kiri nga mwe mulina okwesoomooza okugenda ebuziba era politics ono oba onyiganyiga mangu oyinza obutakola ki tamusobola. Kakati Alani Sewanyana yesimbawo ekifo kya Makindi bwe kiri bali mwezo ali kuba Lord Mayor. Yezimanyi olwa obukuku buvaawa naye obukuku buva nti ono Alani Sewanyana awagira Lord Mayor aliko incumbent Erias Lukwago. Ekyokubiri bamuma tiketi ey'okuba mupiira oba yagidde mu muti tegumugwira oba yaze independent simanyi. Kati givuvuleko yavayo nakola statement ng'avuma obulemu bwa Balimwezo which is very bad. Kiba kibi nnyo kubanga Balimwezo si gwe gusoose okwesimbawo yaliko meya w'e Nakawa uyo n'abeera MP w'e Nakawa so akoze bwe kiri. So omuntu tebamujajinga by appearance. Era bantu bajje tulabye nga baliko obulemu naye nga bali mu bifo ebya waggulu era nga bakola. So ndowooza yamubalira akantu ako yamubalira bubi era wabaawo ensonga egenda osuula Alani Sewanyana n'enkoonenywe eyo statement gye yakola. Naye kakati omuntu okuba nga aliko obulemu kati gulakyo bwegifula advantage anti busungu buno bukwogera era mu bulamu otafuga busungu oyinza obutamalaako. Kale katusooke tukuwa statement ya Alani Sewanyana bwe kiri nga imitatinga n'okujeregerera munne olulimi bwe yayitamu tamanyi bwavaawa olwakyo omugulu bagusalako nalowooza nti okubeera Lord Mayor n'okuba n'ebigere bibiri balina ebigere bibiri tebalina kye bakoze okitegedde. Kakati ffe tetwetaaga bigere ffe twetaaga ability n'omuzungu kyayita service obusobozi oba obulina mumata tolina bigere tebitukwatako kubanga constitution ya Uganda terina weegaana omuntu aliko obulemu wesimbawo ku bwa Lord Mayor bw'ekibuga Kampala. Soko owulirize Alani ng'ate agwa mu sepiki ya butto tusobole okuba nga ate tweyongerayo. Oli gwenyogerako munnakibiina munnange TNUP naye ndaba tasobola ebizibu bye tuyiseemu ne Lukwago ku State nga ndi kansala ebizibu bye tuyiseemu ne Lukwago nga ndi mubaka wa paalamenti manyi bulungi okusoomooza okuli mu kibuga. Muzeeyi Kawalaata aswamye ayawo ku geti ya State alengera muleeta atasobola kudduka misinde naye agambe ekibuga alhamdulillah nkitutte kuba bino byagguluba tudduse emyala ne tugibuka ne Lukwago ng'alwaniramu abantu b'ekibuga. Kakati anadduka atya kuba bino bya misinde n'otira n'oddamu ekinaavaamu ng'agwa wansi ng'ekibuga bakitwala. Tuwulira bulumi ffe ng'oyagala ku Lukwago ebintu ebitategeerekeka. Omusajja atalya nguzi, omusajja ateekwekerera, omusajja atalina nkwe, omusajja asonze mu Kawalaata mu kibuga wano emyaka 20 n'amutunuulira bece ne Museveni n'amutunuulira bece
Lukwago n'agamba osaaga. Bagamba Museveni yagamba nti ekifo ky'obwa Lord Mayor yakiwamu omunnyo n'amazzi yasigaza bitegere. Kati akyagaza ki? Lwaki ayita eno mu opposition asobole okukitwala ekibuga kubanga gyayise twabali mu parliament tumanye empisa y'omusajja oyo gwe baagala okubaka katikako ab'ekibuga. Abatunze omwala bali ku sayidi eyo era bwe bamutembeeta kubanga bamanyi bwe banamuleeta bagenda kubba buli kintu kyonna. Yoyo bamuyita Alan Sewanyana incumbent MP w'e Makindye. Naye sikiwa nti addayo. Abadde ebigambo ebyo tebyasanyusa bantu era mu bataasanyuka mwe muli atanyigirwa mu ttooke. Bamuyita Nantemoola. Mukuye Sabakubi yani Gerard. Ate akyayika n'okulagula yalagula ndo tasobola nakulya kalulu kati. Ekyo kyokka kyamumaze. Ne Katonda si musanyufu. What he said very very bad. Kanigwe n'oluzungu. Kibi nnyo ekyo statement yakusosola. Sosolism. Yakusosola. Ate waliwo okusosola nti ng'oli Muganda sanya oli mudiso simanyi biki. Naye omuntu alina obulemu bw'ateeyagalira nodda n'otandika okubalaata. Mu ngeri endala obanga atugamba nti mu disability yoyo bwe kikusanyusa. So it's very bad. Era gwe era njala mukitege nti politics katufuula abalabe. For sure. Okitegedde. Abaana oyo gwolaba Sewanyana yalubukira ku ttoopu ng'omusumba mukulu wa Gambia. Bali mwezo omusajja mulokole. Kati why do you fight a brother in such a way? N'ebintu byentunula n'engana naye bannange kiki tufaaki? Temuli kuvuganya ku ntebe egyo wadde entebe ebeemu kozesaako olulimi olulungi. Naye nekira mubagenda okulonda mulimu abalema kakati kibakubawa. Tebagenda muwa. Balema tebasobola namuwa. Tebagenda muwa. Bannaye nze mbasaba be Alan Sewanyana ekigwo. Mubasabye. N'enkoona enywe. In fact tebamukuba bamuteme buteme ekigwo. That statement was very bad. Okubanga olina omuntu gw'owagira ekitegeeza nti ate olina kubijja sayidi eno. Niwemba sikanya naawe. Yes. Tosaako bwe byonna by'osobola omuvumira n'onoonye ekyo waligambye otasobola. Kristo. Talina obusobozi bwe mutunuulira. Nakawe mulemi ebiki ebyo at least. Yes. Naye w'otunuulira where you got that statement. Temuvuganya ku ntebe emu. Okitegedde muli ba kibiina kimu. Muli bakkiriza. Lwaki politics akumalamu? Kati gwe olwokuba bakumye kaadi. Nga busobola okukera ku makya n'owangulwa n'ofuuka n'omaanyi ate n'otuuka ekisanga you need help from balimwezo. Naye okumanya ensi eno nzibu. Nze sikyanyuma kibayita kitonde muntu. Omuntu anytime osobola okuba yekka gwe weetaaga mu bulamu. Kubanga omanyi ebiseera ebisinga twerabira nti oyinza okubako mu position mw'oli newerabira nti oyo akuli mu maaso atagasa. Ekyo Katonda ekifo aba akwaziseeko buki bwazisi buyinza akuwaddeko bubi omufugireko ku nsi just. Naye ate tekitegeeza nti kakati you are superior. Ekisooka mu byonna oli mulokole. Kati picture kijja obuga abalokole. Very bad. Very bad. Oba tusize picture embi. Kale katukuwe omusumba Gerard Mukuye Sabakubi ng'agamba Alan yali etonze. Nange I support. Yalivudde n'agamba naye kyabika emmando abwanika. Manyiyo yantemba ku jjoba linyanika politics. Balinya buli kaseera. Oida kaje kasatu n'emulinya. Dakikanya n'emulinya. Yo yayaga kunyanika. Naye nenenyeza linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Saasire. Sijja kiddamu n'ogenda ne wabalimu ezo. Tewali in fact ate oba ojjagula obuganzi mu bantu. Naye ayo nolaabeeyo ne beefumba ne beetokosa ne bejjula. That is a very ensobi y'amaanyi nnyo. Kale sabuuliza omusumba Gerard Mukuye ate tusobola okuba nga tweyongerayo. Sewanyana yali mulokole ali ku top radio naye omulokole atayinza kutegeera
nti mu Uganda teboogera ku bulemu bwa muntu aba alowooza ng'omuto buba buto buba butategeera ng'omusajja bamukola the guy was amputated. It is an international law. Tokkirizibwa kwogera ku bulemu bwa muntu, tokkirizibwa. Ne constitution zaite zinajja mu Buganda nti tukikola era nga batugambirawo batubuulira amateeka bagamba wali omulema tewafunyirwa ngalo. Goddira omusajja oyogere mu public ogamba oyo omulema lwakuba nti gurupu emu ya losing confidence in the judiciary. Otherwise okwo gwandibadde musango eri kyabakuba mawanga amalala. Olaba abazungu bagoba mupiira, abazungu bakutanza just okudiscriminatinga okola ekintu kyonna oba okola statement yonna eraga discrimination bakutanza mu mupiira okola akantu katono. Ffe wano twayinanga n'engero zaffe banakyo fulaba mukama nze yanyamba. I settled in my culture, in my language ne okusinga mmwe mwenna, then bino ebirala bifuuka sekendi. Kati nasetolinga nnyo mu lulimi Oluganda nendutegeera nnyo, nensoma Bayibuli y'Oluganda nenjitegeera nnyo, nensoma ebitabo by'Oluganda nembitegeera nnyo. Kaakati n'ebyammwe nengenda nga mbiyiga buyizi newe mbasibiize teryavunaana. Naye ffe baatusomesanga obulema si buteesobola, ne batugeera olwala ne batugamba obulema nga teziweddeeyo tebujja dda. Olwo lwebuziba batono abalumanyi mbakuba Sewanyana obanga nnyina bwe muyita obanga mpulira nandivuddeyo ne neetondera bali mwezi, nandivuddeyo ne mwetondera nenkola public repentance ne neetondera public naye ne mwetondera kubanga ekyo kibi nnyo. Era mukyewalenga tokolanga description. Musumba Gerard mukwiye mu bintu bibadde bimpimpi alegambye Alan Sewanyana etonde very simple. Yeah, simple nnyo. N'agamba singa nze mbadde I belong to Alan's family. Nze nalibadde neetonda ku lulwe mba mwagaliza. Naye nga ffe family omukulu ayinza okuba nga ye akyalimu kalya amawagali gamuwaga. Naye ffe tusabe banaye batukole ki? Batusaasire nga ffe family eziri ndowooza ze. Wabadde statement basobola ne bakuba tooki ne mu family emuva. Family evaawa oyageri ava mu family ki? Kati nno awo nno gwogenze kale ekituufu kinakyo kiri awo naye kati basooka ne batunuulira ayogedde emanyi ennaku zino bapima n'eddiini sebo ate akkiririza muki ye position ki gyalina mu ggwanga nti right honorable mulamba Katonda wange abayisa amateeka okuprotectinga abaliko obulemu ate yavoola bayirawo obulema si buteesobola. Ati basamukulu kyagambye waliyo abantu wano nga talina bigere naye nga ssente zaalina ng'ate akoze nga gwe tolina nakyo oli ku bulamu bwe kiri nga he has a family, he has beautiful children and handsome boys. Alina amukyala yeebisa yeevuga nga gwe n'alina ebigere ebibiri wa nothing. Kati nga tukyalina ku ekyo omanyi kati gwe onsingawooko bw'otunulira constituency ya Alan ne balimu ezo saawa eno wabadde afuga who is better? Yala ntiwali kyakoze kuba kati emyaka gyonna etaano babadde mu kooti babadde n'emisango gyabwe n'omugenzi ani ono yafa Owekawempe Owekawempe Yala Nsegirinya babadde n'emisango gyabwe awo so myaka etaano takoze bulungi kale in off ndowooza n'ekibiina kyagala ne kiraba nga ndowooza mu public takyalinamu supu takyawera okumumaneshe okumuma ne kaadi kakati balimu ezo tosobola mugeraageranya ku gundi Alan Sewanyana oli is a man above ali waggulu nnyo oli mukozi w'abantu oli ali waggulu ono muleke naawe bano abalenzi bavudde ku top sports ne bayingira politics nababuukira ekigaali kya Nuupu. Ekyo ekigaali kya Nuupu kasoba nga walina ebitabo oyingira buyingizi kuba guli gwali muyaga gwakunta bangi paka mu parliament ebiseera ebyo kati pasa mukulu alina kyagala nti singa abadde mu nsi
ezirinama ezitambula ku demokrasia n'amateeka esinga ali munda era singa bamuwaliriza n'okuva mu leesi okukivaamu ziri nsi ez'abazungu tezisaaga singa bamuwaliriza okuva mu leesi bwavumye munnauganda munnansi munne kitegedde era ati nga mu uganda simanyi oba human rights ziri kuki simanyi makulu gazo ddala bamutunuulire ne bamuleka awe bato nga balaba era ye alani waffe kitagira ki omuntu ogwo gukuwa ensanyirira tumuleke bulesi ate erudda no batuufu muleke ayo munamukwata sympathy vote jamuwadde sympathy vote mbubambi bamusibira bwereere biki ekyo nakyo kisibya omuntu olwokuba alali mumuleke bamuba akalulu n'enkoona enywe nkubulya oyo tagenda kubeera mu basatu abasooka oigambe nti taza kubeera namu babiri bano abamusimanyi akulemedde olwokubiri waba akoze nnyo basatu kyakusaala ntasobola kudda mu paliamenti naawe newaba aguze newaba akakuttemu katonda tasobola kukkiriza emituwa egityo opozi wangambye omulala yaddaani nti ensigo ye yafuuka kigundi segona tasobola kudda mu paliamenti newawa mukama ekimu ekyokumi segona nate mukkiriza mbusegona mbu mpulira mbu mukkiriza naye eri mu bakato kyagamba abakato kyabaze okufu mpozi wali abakato abaana abaka amaaso kati ali eyo naye ezo naye simulaba taliyo segona oyo Alani Sewanyana ndabako ne gundi ono avuganya gundi ono munnamagye Lwashande gundi Sekikubo entadda mu parliament Sekikubo ajja kulya ajja kulya ntiragenda mulangirira okwakasa kakati ona road mayor w'ekibuga Elias Lukwago agenda kuddayo tasobola kuwangula balimu ezo tasobola alo for the first time ne government eri kubalimu ezo for the first time ministry ekitegeeza akaseera kasobola otuuka n'owagirako mulabewo ng'olaba abadde bakumazeeko emirembe n'obaaga akati kampagire baleete namba 2 amale gwevaawo gavumenti maye omulu gwe tata yagalira ddala mu kibuga Lukwago gamba Kampala afaanana mubi yeetaaga yinginiya Kampala abizze Kampala obubbi bungi yeetaaga looya ate biri awo ate looya awaddemu obubbi bukudde jje waliwo akatambike nalabe munsi muno obaanana n'obuganzi kyetaaga n'ova ku ntebe ng'okyalina obuganzi omwana yakoze statement nagamba for the first time bwene soso okulaba ku omuloodi Lubwago mbu ng'akubiza ebipande street number mbu nalaba ebifaananyi 10 kanoko luli abadde talina kyavuganya ng'agamba nti omuloodi mwali naye ku luno omuloodi afuluma katontole wano omuloodi agenda fuluma entebe bamwandula balimu ezo omuloodi yandigeremerako nze nkusiba kirungi munamateeka ate kiki omanye kakati abantu bebagenda okusalawo etteeka terikola etteeka ti nga abantu bakkana akalulu k'abantu omuloodi wadda mu ntebe kugulira embizi namba okakasa embizi namba ya 3 nkyogeredde ngenda kulingirira omuloodi adde mu ntebe omuloodi ng'ayingidde babalondola gwakubiri awo gwakusatu akubiri awo gwakusatu tasobola kuyingira ekiriyo waliyo abantu nga bo sizoni zaabwe ziweddeko bayingidde winter muloodi akkirize emyaka 25 kati nga Lwashande omuloodi Sekikubo abakkirize 10 bamuuza tukoledde ki amakanisa nale tegasolooza kuzimba n'embawaayo amabaati emizikiti n'embawaayo kamabutafaali kalewuliza ng'omubaka awo akoze naye okimanyi Seggona abadde mu palamenti nga nkyalina emyaka
Beba abantu abadde tebasuubira nti wabasobola basigukulula. Segona badde mu parliament nkinzuira nga ate awo engumya bannayuganda bagume ate kati bagumire ddala awo engumya olaba bassekikubo balivaayo okitegedde mwe mubeere n'essuubi mu mukama waffe bagume eyatandika omulimu mwesigwa agenda kuba nga agukola ki kapointi ako tukagumireko tugume eyatandika omulimu guno mwesigwa agenda gutuusa ku nkomerero olaba seggona tebagenda kuddayo mukoleki bagume nze mubulize ekigambo kyawe mukoleki anti kakati omuntu asobola okubuuza n'agaana naye wange tutugendeko ku ntebe ennene ngoma ennene eyo tulina kubikulira ku kyenjogedde okubikula nkola bakubuza amagezi gazze ba mu ngalo gazze omanyi egala kubera gazze dda mwe musirike era wenjogerera gali wano gatuuse batugambye tubeere n'essuubi mu mukama waffe eyatandika omuki omulimu omulungi mwesigwa olaba basekikubo emyaka 25 bavaayo ng'ate tebaagala n'obulumi bungi waliwo agenda ovaayo mu bulumi ow'amaanyi gamba ayi yesu webaza obulamu bwange kyenva mbukuwa olunaku olundulabeko kyali mulamu saasire tukirivu wange bonna ose n'omusaayi gwo kristo yesu omwana akatonda obulamu amina kama abakumi paka nga 15 mugende mu bubokisi mulonde mutikinge abantu bammwe bemuwulira ku mitima gyammwe kakati male mudde ku There Still Hope mulindirire ja kwatuteze kamera zaffe ewa saabalamuzi Simon Bate Katuleba akati nga tetunabasiba byabakama ati nga bannanga tebatuleba hati katoli Chief Justice era bagyalopa bateeka mulokole message eri eti endala tokkiriza musumba kukutegeerera bino ebakugamba ajja kuse simu ezitowa yonna ga message yenabeegedde gazitowa ngajja kukangakanga mokase ekubanja wewole ekubanja alirodi ekubanja umanyi kisinga okunyiza ku dduuka bakubanja gyogula ebintu ku kiriniki bakubanja gyosalira enviiri bakubanja gankubuli ku simu bakubanja people are walking in negative life people are walking in n'abagagga benyiwe bakaaba bwe muntegeerera ne Uganda eggwanga lyennyini lyonna nalyo likaaba kimanyi tulina mbwebbanja simanyi zigeze mu tuliyoni meka anji taata ate akakiiko k'ebyokulonda saa zino bali mu paalamenti baagala babongere ekkantu simanyi bilioni 8 oba tuliyoni oba bilioni 8 bilioni kyayika 8 akaseera tewali akalulu bategeke ak'amazima n'obwenkanya owakada hati kakati tulina okuba nga twetegekera embeera yonna mbeera ki ebyentato abagula ku mmotoka bino ebyokugamba simanyi obululu bwatuuse leeti awali anti season ya nkuba nyonyi babakupangisayo zi helicopter banange esente omusolo ebonaabona etya esente omusolo ebonaabona babagirya edibudibwa terina value tulina nyingi muli bagagga kale wamale kafe tolemuko katono tusobola okuba nga ate tweyongerayo. Webale kulaba There Is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There Is Still Hope, channel y'essuubi.